السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمتنا مجه متلي دوب كين دفق الله سبحانه وتعالى وي الله ويشتيوا أشاتو ودو غلام روي الله أشاتو كومي أتلي مبدوا balungi abakiriza. Nizako okusalira n'okusabira wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yafaayo nnyo era yafuba okulaba nti eddiini obusiraamu bututuukako nga bwe buyina okututuukako era yatusomesa n'alaga okulumwa eri umma ye mu mbeera nnyingi nnyo ez'enjawulo. Okulumwa kwa Nabi Muhammadin sallam oba okulumirirwa kwe eri ekibiina kye kwalabikira mu hadithi egamba nti mathali wa mathalukum, yakuba ekifaananyi ekikye n'ekifaananyi ekyaffe abantu ba umma ye n'agamba nti kamathali rajulin awqada naara, neyekubisa nti alinga omusajja akumye omuliro mu budde obw'ekiro. Bw'oba okumye omuliro mu budde obw'ekiro tumanye embeera etuukawo. N'agamba nti fajaala aljanadibu walfarashu yaqa'na fiha, ebiwuka ebyo ebibojjolo n'obuwukawuka obwo bwagala omuliro ekiro oba ebitangala ne bujja nga bwagala gugwamu oba nga bugugwamu, naye wahuwa yadhubuhunna anha, mu mbeera eyo ng'agezaako okuba nti abulemesa buleme kugwa mu muliro ogwo. Kati mu kifaananyi ekyo kwe kulumwa kwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oba okulumirirwa kwe eri ffe ab'ekibiina kye, mu mbeera ey'okuba nti yatunyonnyola buli kyonna ekyetaagisa okuba omusiraamu omulungi omutuufu, n'atunyonnyola biki bye tulina okukola mu mbeera ez'enjawulo, hatta ne mu mbeera ez'obulwadde zonna ezitambulirwako mu nsi. Kati yabeera nga yatema emisingi ku nnaku batambulira saawa eno, naye mu mbeera y'okutunyonnyola biki bye tulina okukola nabiki bye tutalina kukola n'agamba nti wa ana akhidhun bihujazikum ani nnaari, mu mbeera efaanana bwetyo n'agamba nti nange ndinga akutte emusibira emisipi gyammwe ngezaako okubasika muleme gwa mu muliro, mu mbeera ey'okuba nti atunnyonnyola Allah abayagala na biki by'atayagala. Naye n'agamba nti ekyennaku wa antum tatafallatuuna min yadi, ate ekyennaku mwe mwesika nga muva mu mikono gy'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nga mugwa mu muliro. So naamira omwoyo gwange n'egyammwe okuba nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala wonna we tuba tuli na buli mbeera yonna ebeera bise, mu bulwadde, mu bulamu, mu ssanyu ne mu nnaku, ne mu kutya ne mu mirembe tubeere nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga embeera zonna yazireeta era yayina obusobozi okuba nga azijjawo. Owekitiibwa atugamba mu Qur'an nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah owekitiibwa yatonda obulamu n'okufa, yatonda obulamu n'atuwa obulamu, n'atunda n'okufa nti era tuyangaalawo ne tumala ne tufa, naye byonna byonna byatwagalamu liyabluwakum, abeere nga atugezesa mu mbeera ez'enjawulo. Naye lwaki? ayyukum ahsanu amala, yeebuuza oba atwagala muffe ani anaasinga okulongoosa emirimu gye. ayyukum atqanu amalan, ani mumwe asinga okuba nti akola emirimu egyo ng'agikoze emirongoofu bulungi nga Allah owekitiibwa bw'agyagala. So byonna byonna bye tuwangalira mu bigezo eby'obulwadde obuliwo n'embeera ez'akanyigo, obwavu butandise okujja, okutya, tetulina mirembe, byonna byonna Allah bituteereddewo atwagalamu kubanga tudda gyali tubeere nga tumanya tetulina okulongoosa emirimu gyaffe gyali. Mu mirimu gye tuyinza okukola mu mbeera ez'akanyigo tubeere nga tuyitiriza al istighfar, okumwetondera Allah subhanahu wa ta'ala, kuba obusungu bwe buba nga butandise okusaanyikira ensi yonna yonna kiba kitegeeza owekitiibwa si musanyufu na bye tukola. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah owekitiibwa mu aya endala atugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli mwanadamu yenna yenna wakukomba kukufa, oba buli mwoyo gwonna gwakubeera nga gufa. Naye n'atugamba nti wanabelukum, tugenda kubeera nga tubagezesa bilkhairi bisharri walkhairi fitna, n'ebibi n'ebirungi, naye byonna byonna kugezesebwa bugezesebwa, naye era obuddiro wa ilayna turja'un, era mujja kuba mumaliriza ngewa Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda okuba nga yewali obuddiro bwaffe. Nawekityo albala, bino ebigezo byonna Allah byatuyisaamu, taratan ya'ti bikhairin, olusi bijja n'ebintu nga birungi, wa taratan ya'ti bisharrin, ate olusi ne weesanga mwana wattu nga bijja n'ebirungi bye tutamanyi.
kubanga Allah tugamba nti wa asa an takrahu shay'an mwana toyinza okwesanga nga gwe ekintu kyotamwa oba kyotayagala wembeera yonnezze mulwadde bwavu ki byonna kizze ne kikunyiga n'obulyango okyetamiddwa naye nga mwana wattu wahuwa khairun lakum nga kyekirungi gye muli kubanga Allah yamanyi ya'lamu wa antum la ta'lamun ye yamanyi kikyapulani nga kikyategese naye ate ffe tetulina kyetumanyi so embeera yonna tubeere nga tugirongoosa era byonna ebituukawo tubeere nga tulongoosa endowooza yaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kulowooleza Allah bintu bitanyuma ti lwaki atutta lwaki akola kino yatutonda yatuyinako obuvunaanyizibwa yatuyinako obusobozi yatugabirira buli kimu yakituwa tewali muntu yalakidde ku makya n'agamba nti nze Allah mulagidde ampe kino oba kino nedda era mu mbeera zonna tumusaba busabi kubanga tukimanyi ti ye mukama waffe byonna yabiinako obusobozi naye lwaki weba embeereze yesu embeera yakanyigo embeera yakutya embeera yabulwadde embeera yakufiirwa lwaki tubeera nga twogera ebigambo ebitasaana eri Allah subhanahu wa ta'ala netutuuka n'okutuuka ku ddaraja oba eddaala erinza otujja mu busiraamu bwaffe oba eddaala erinza okutufuula abakafiiri kula ebigambo bye twogera tumanye nti Allah byonna byaba aleese tuba tulina okubigumiikiriza alina kyatwagalamu sabur kubeera nga tubagumiikiriza na ridha na kusiima niki kyabageze tugumiikirize ki ekiddako kubanga innahu huwa alqadir ala kulli shay'in ye musobozi yalina obusobozi obwenkomeredde ku buli kimu kyonna kyonna kubanga innama amruhu tukimanyi bungi nti mazima ddala ye ensonga yewaaba agambye kino kibeere kibeeranga nga bw'aba akyagadde nekifuuka fayakun nekifuuka kyaba ayagadde so tubeere nga tumusaba alina obusobozi obwo Allah subhanahu wa ta'ala atulongooseze Allah ajja kubanga atugirawo byonna ow'ekitiibwa tubeere nga tudda mu mbeera zaffe tubeere nga tweyagala tubeere nga twetaaya tubeere n'emirembe naye byonna tugenda kubifuna nga tumaze kulongoosa ndowooza yaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga endowooza entuufu eri ow'ekitiibwa yegenda okubanga etudirectinga mu biki bye tulina okukola Allah abeere nga atulongooseza embeera nsembera hadithi y'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yayogerako mu makulu gaayo gengenda okubawa yagamba nti ebintu bibiri omwana Adamu bw'aba abirina abizanyisa abigayaalirira naye bimala kumuvaako n'amala dda engulu n'alyoka dda engulu n'amanya nti mbadde n'ekyengera ekisookera ddala alfaragh free time emirembe omuntu waba n'emirembe tamanya nti nina emirembe naye tubadde n'emirembe nga twetaaya n'otambula n'ogenda gy'oyagala n'olambula ku bantu bo n'okola buli kimu kyagala nga n'ebiseera by'esswala tubirina naye nga tetuzisaala emizikiti tegijjula naye nga weegiri kati Allah yatugyeko free time eyo kyabadde ekyengera kati tukiraba kati tubadde tulina ekyengera tetukyasaalira mu mizikiti tusalira waka abadde tebaagala kusaala uli kati imaanyi zijjudde baagala okusaala naye ekyengera ky'okuba nti basaalira jjama mu muzikiti tebakyakirina buli abadde n'emirembe egirambula famire ye egirambula ab'eŋŋanda nga tayagala sulatu rahim tayagala kuyunga ŋŋanda kati yejjusa agamba singa mbadde n'obudde obusobola okulambula ku b'eŋŋanda bange naye byonna ebyo tuba tetumanyi nti tulina ekyengera ekyengera ekyokubiri obulamu alhayat obulamu tuba tulina obulamu ng'oli mulamu bulungi okola buli kintu kyoyagala mufo ky'okukozesa obulamu obwo osinze Allah mukadde nga tolina kutya tolina bizibu toli mwavu kino tusalawo ne twesuulirayo bwannagamba ne tulowooza nti tulinamusinza mu kaseera nga kano toyinza kusinza Allah bulungi nnyo okuggyako ng'olina emirembe ate ng'olina obulamu bwo bulungi toyinza kusinza Allah ng'oli mulwadde toyinza kusinza Allah ng'owangalira mu kutya Yesu ojja mumusinza naye ensinza entuufu gy'atwagalamu wali ng'okyalina amaanyi bulungi ng'oli mulamu bulungi ng'oli muvubuka bulungi nga tolina bikusumbuwa nabwe kityo owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la yamutunna ahadukum tabeera nga atuukibwako okufa omu mu mmwe illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi okuggyako ng'alongoosezza endowooza ye gy'alowoozaamu eri Allah subhanahu wa ta'ala kiba kigeza nti Allah tumulowooleze ebirungi byereere tuleme okuteekawo embeera ey'okuba nga tugamba nti Allah aleese ekigezo kya coronavirus kino na kino nedda tumanye nti Allah ow'ekitiibwa atwagala era waba alina kyaleese mubaamu ekyokuyiga mubaamu ekyama ekyokusifu lwaki aba akireese so tubeere nga tulongoosa endowooza yaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tudda gyali ajja kubeera nga
atulongoosezza byonna byonna ebisigadde. Ajja kubeera nga atugirawo okutya, ajja kubeera nga atugirawo obulwadde, ajja kubeera nga atugirawo embeera yonna yonna enezze ey'obwavu obutandise. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulongooseze byonna. Tusaba Allah atunyweze ku ddiini ye. Tusaba Allah ayongere okusitula obusiraamu. Era tusaba Allah abeere nga aprotectinga abaagalwa baffe, family zaffe, mikwano gyaffe, abasiraamu bonna bonna ne ensi yonna. Allah abeere nga agirongoosa, abeere nga agiraga ekkubo nti obusiraamu ye ddiini entuufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.